president declares candidate Yoweri Tuhaburwa Museveni Tuhaburwa Kaguta Museveni. Tuwakanya byonna mwami Byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake. Oluvannyuma lw'akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama mu Jenyo olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 17 January omwaka 2026 yavuddeyo n'alangirira nti olwokaano olw'aba president olw'abo ababadde babbinkana okutwala entebe enkulu ey'eggwanga nyaffe Uganda lwakomekerezeddwa era nga yannyonnyodde n'agamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ye yabadde azzeemu okubeera ng'akoonola n'okubeera nti entebe y'eggwanga edda mu mikono gye nate. Yabadde mu kifo ekyokubiri ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Wabula oluvannyuma lw'okulangirira okwabaddewo olunaku olw'eggulo, in fact omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yalaze obutali bumativu n'okwekandagamu wamu n'okuwakanya byonna ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti omulamuzi Byabakama bino byonna byawadde bannayuganda Bobi Wine yabiyise fake. Okusookera ddala tugaana tuwakanya byonna mwami Byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake. Tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabadde mu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms zetwajje mu bitundu ebisinga okwetoloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako kubba kalulu ka bannayuganda oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okubba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyuse ddala results bo basome ebyabwe. Wakati nga Bobi Wine annyonnyola n'okakasa nti bino byonna ebyabadde bisomwa byabadde byoyo yabadde abisoma wabula si bya bannayuganda, yakoowodde bannayuganda n'abagamba nti kyekyandibadde ekiseera okuvaayo okubanga balaga okuwakanya kwabwe ne se kuwakanya yenna wabula ate era mukadde ke kamu n'akiikira ensingo bannamawulire bonna abasazeewo okubeera nti bagendera ku ebyo ebyabadde biweerezebwa eri eggwanga ng'agamba nti nedda Wine nedda. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja era n'okukunga bannayuganda bonna babigaane kubanga si bituufu. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bwa bannayuganda babateeke lubowa omwami Byabakama byali mu kusoma. Wakati nga Bobi Wine akunga bannayuganda yayogedde ku nsonga y'okubeera nti eggwanga liri mu kaseera kazibuzibu we yannyonnyoledde nti okwekalakaasa kwabadde kutandise okubanga kutalaga wano awali era n'annyonnyola kubamu ku bannabyabufuzi abafunye obuzibu wamu n'abantu ba bulijjo we yannyonnyoledde nti abantu abaweererako ddala ewa Honorable Muwanga Kivumbi bakubiddwa amasasi era abamu ne bafiirawo mbulaga. N'agamba nti bannange naye nga ensi eri ku muliro, okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Muwanga Kivumbi abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi. Emukono basse abantu 4, ebwayise basse abantu 4, emakindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatiddwa oba abatuusiddwako ebisago ekayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriko. Anono Bobi Wine yagatiddeko nti amazima byonna ebyabadde bigenze maaso tebyabadde mu kusalawo kwa bannayuganda wabula byabadde byawukanira ddala n'ekyo. Mukadde ke kamu ayogera ku DR forms oba ziyite declaration forms oba empapula ezo ezigabibwa mu bifo ewaba walondeddwa okulaga ttoto y'omuntu byaba afunye ku lunaku olwo. Agamba nti okwongera okulaga obwerufu yandisabye afazaali empapula zino zitandika okubanga ziragibwa mu lujjudde awo nno bannayuganda emitima gyakubaka. Twagala okunga bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna Byabakama
byagamba kubanga si kye mwaloze si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja okuzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district tally sheets entuufu zibeere uploaded oba baziteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu, bagoberere akalulu nga bwe katambudde, so si bino ebyokubusaabusa. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine eyalangiriddwa nga eyakutte ekyokubiri emabega wa President Yoweri Kaguta Museveni. Eyalangiridde bino byonna omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi oluvannyuma lw'okuba nti nno yakoze okulangirira era ng'agoberera amateeka agamuweebwa okulonda kwa ssemateeka w'eggwanga nnyaffe Uganda. Ono nno yabuuziddwako ebibuuzo awo ku mukutu ogwo gwa NTV. Yannyonnyodde bulungi nnyo nnyini ddala okusinziira ku mbeera nga bw'eri. Nannyonnyola nti bw'otunuulira alizaati zino ziva ku mutendera gwa polling station ne zigenda ne zikuŋŋaanira wamu ku district, era we bafunira order oba toto ebeera ekuŋŋaanyiziddwa mu order y'ebyo byonna nga bwe biba bitambudde ate ne bimuweerezebwa wali e Lubowa. Mulayini efaananako bw'eti. Results tuziweereza mu ngeri tategerekeka sikitegeera kubanga engeri gye twazitambuzaamu omwaka 2021 era enkola y'emu gye tweyambisa kati ku district. Results teziva ku polling stations butereevu ne zireetebwa wano mu National Tally Center, zisooka ku districts presiding returning officer n'agatta ebyakafunako n'alyoka biweereza ku National Tally Center. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki. Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Okay. Enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira saa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Omulamuzi Byabakama ng'annyonnyola nti yeewuunya abo abagamba nti results bazitambuza mu ngeri etategeerekeka nabwe kityo kwe kubalambululira, era obubaka ng'abuweereza Bobi Wine na buli omu eyabadde alaga obutali bumativu ku alizaati ezaafulumiziddwa. Bakira mukaddeke ka Bobi Wine annyonnyola ku mbeera y'okuba nti abasajja babadde bamusibidde ewaka oba ekintu kye wandiise house arrest, era ng'agamba nti oba owaayi Mukama yataasizza mutaasa n'asobola okuba nga abeetaggulukulako nga ne gye buli eno waayogerera bangi tebamanyiiwo. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda, naye ng'olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamagye, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso bande bayambibwako ennyonyi ekika kya namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kye kibamulisiza byonna bye bakola. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okweyisa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange, naye era nga kimanyi tine kati bali mu kunnoonya. Kati nga Bobi Wine akakasa nti ne gye buli eno abasajja bakyamunoonya okwagala okumanyira ddala obutuufu bwa awatuufu wayinza okuba nga ali essaawa zino. Abantu nno wakati nga bannayuganda babadde tebali ku mutimbagano, bannayuganda abalala ababaddeko era naddala abali ebweru w'eggwanga waliwo amawulire ge babadde batandise okubeera nga bannyonnyola n'okutambuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alumbiddwa ennyonyi namunkanga, era nti eno yabadde emwetise, era abamu nga bagamba yabadde atwaliddwa mu disitulikiti y'Ekisolo. Wabula bino byonna poliisi yavuddeyo n'ebisambajja negamba nti gano amawulire agabadde gatandise okuba nga gatambuzibwa abantu abamu babadde balina ebyabwe bye beenoonyeza mu mbeera emu oba endala. In fact, a screenshot ey'abamu ku bantu abadde bapositinze amawulire gano. This was Harima Smart Hajat saying that it had happened before he was taken away to an unknown location.
as you see in the right hand picture, and I'm a helicopter heading. So kati okusinziira ku bintu nga ebyabadde bitambula, omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'asamba ajja bino byonna era n'agamba nti mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bo tebanna mukwatako. I would like to issue a statement on behalf of Uganda Police Force in respect to allegations that are making rounds on some media spaces, and they have also found their way to other communities that have access to social media platforms, especially outside our jurisdiction. The allegations are being made that Mr. Kyagulanyi Ssentamu, who is a presidential candidate, that he has been arrested and taken to, if you can have this phone, and that he has been taken to an unknown location. Some of these allegations are being paraded by his family members. What I would like to say is these are deceitful and insightful allegations intended to depict the security agencies of Uganda as brutal and violators of rights of a political candidate. They are untrue and unfounded. Jambo bya mukulu ACP Chituma Rusoke, omwogezi wa police mu Uganda, yabadde annyonnyola nti abo bonna ababadde batambuza amawulire g'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde akwatiddwa, nti okusingira ddala bafamire ye ababadde ebweru w'eggwanga wamu ne bannayuganda abali ebweru w'eggwanga nga basobola okuba nga bafuna omutimbagano. Bino byonna babyogedde era nga babikola mu ngeri ya kusiiga poliisi wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe ettoomi, era nga agamba nti ababadde batambuza bino babadde just baagala kulabisa bulabisa poliisi bubi n'okugamba nti yo ekola ebintu n'okutyobola eddembe lya munnabyabufuzi. Mukaddeke kamu omukulu Chris Magezi ow'ekitiibwa oyo okuva wali mu magye naye yavuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'ebigambo bino ebyabadde bitandise okutambula oluguudo lw'emukono Jinja n'okutwaliza omusayidi eyo, abavubuka babadde batandise okuba nga beekumamu ogutaaka, wabula bo ng'ab'amagye ne security bakoze buli kisoboka okulaba nti kino tekigenda mu maaso. Jo singa si omulimu gw'abyokwerinda ge bakoze obudde bwa kiro luno olugambo we lwatandikidde, ate nga ekitulumira ddala nti n'olugambo lwatandise n'abantu abali wabweru w'eggwanga be basindisa olugambo nti omwami Kyagulanyi yakwatiddwa. Naye mu kaseera akatono ako abavubuka ab'enjawulo ku luguudo lw'emukono paka Jinja bagezezaako okuluteekamu obstacles objects ne bakoleeza omuliro bwe bityo nga baagala kuyimiriza traffic, naye ab'okwerinda babadde kumpi ne babijjamu, n'abavubuka abalala bakwatiddwa bajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka, naye oluguudo ne lusigala nga lutambula. Oye mukulu Chris Magezi ku lw'amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Kati bwe tutunuuliramuko ku bimu aba ku statement eyafulumiziddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'annyonnyola obutuufu bw'embeera nga bwe yabadde wali mu makaage. In fact yakutte n'ebimu ku bifaananyi nga bw'osobola okuba nga obiraba wano ku screen. Kansooke nkutereko ebifaananyi bino wano. Yes, ebyo nno bye bimu ku bifaananyi ebyateereddwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wamu n'obubaka bwe yagasseeko, era yakoze statement yabadde egambako bw'eti: Last night was very difficult at our home in Magere. The military and police raided us. They switched off power and cut off some of our CCTV cameras. There were helicopters hovering over. Obwine ng'agamba nti ekiro ekyayise kyabadde kizibu nnyo ewaka e Magere. Abasajja ba military babasazeeko
ne bajjako amasannyalaze era ne kamera za CCTV nazo ne bazisalako. Agamba nti helicopter zatandise okuba nga zeetooloolera mu bbanga. I want to confirm that I managed to escape from them. Era Bobi Wine agamba nti ayagala okukakasa bannayuganda nti ye yakoze buli kisoboka era abasajja bano abawanvu n'abampi yabatoloseeko. Currently, I am not at home, although my wife and other family members remain under house arrest. Era Bobi Wine yannyonnyodde nti amazima ye essaawa zino oba yabadde awandiikira bino teyabadde waka newankubadde nga omukyala wamu ne family babadde mu arrest oba nga bakwatiddwa ewaka. I know that these criminals are looking for me everywhere and I am trying my best to keep safe. Agamba nti akimanyi bulungi abasajja bano bamunoonya buli kisoboka wabula n'agamba nti agezaako okukola buli kisoboka okusigala nga ali safe. I understand that there has been great concern and speculation regarding my whereabouts. Wano nno yayogeredde ku nsonga y'okuba nti bannayuganda abamu babadde batandise n'okugamba nti musajja wa Katonda abuziddwawo. N'agamba nti ekyo tekyabadde kituufu wadde nga abantu bangi babadde ku bunkenke. Please understand this is the context of a nationwide internet shutdown. Era Bobi Wine agamba nti kino kijja kubeera nti internet yabadde mu ggwanga lyonna ejjeddwako. Ekifaananyi kya omulamuzi Simon Byabakama. Bobi Wine avuddeyo n'awakanya buli kimu ekyalangiriddwa omukulu. Bagamba nti no. Nedda. Kale bwe tuddayo, please understand this is the context. Given the commotion that happened at our house at night, and given that no one is allowed to access the house. Obwana agamba nti ekyaleetedde abantu okubeera nti batandika n'otambuza amawulire nti yabadde yabuziddwawo kyavudde kubeera nti omutimbagano gwo nga gwo oba giyite internet yabadde teriiko. Kati ng'ate terina muntu akkirizibwa kuyingira mu maka ge. Kati ne kireetera abantu okuba nti batambuza amawulire agabadde gasoose okuba nga gatambula. In fact waliwo ekifaananyi kino kyolaba ku screen kya maka ga Bobi Wine nga waggulu waliwo ennyonyi ekubyemu ekitaala mu maka gano. Ekifaananyi kino kyabadde kitambuzibwa ku mukutu oba ku social media newankubadde nga bangi temubadde ku internet, but kino kye kimu ku bifaananyi ebitambudde ennaku ebbiri eziyise. Wabula ekifaananyi kino si ky'eky'omwaka guno ogwa 2026 January. Kino ekifaananyi kya kalulu kali akaggwa mu 2021 newankubadde nga bangi badde batambuza. In fact obubaka bwadde butambulira ku kifaananyi kino bwabadde bugamba nti ennyonyi yabadde zze eyo gy'olaba nti neekwata Bobi Wine ne mukyala we ne bamutwala paka mu district y'Ekisoro, but that was not true. That was false. Oba gabadde mawulire ga bulimba tegabadde matuufu. Koze ekifaananyi kyo nga kyo kyabadde kifaananyi kikadde, but still era Bobi Wine annyonnyola n'agamba nti tali waka ne gyali yeekwese bwekwesi olw'ensonga nti abasajja babadde bamunoonya okusinziira ku bwannyonnyola era bw'owulidde wali. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala.
basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. Infact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.